kale tukwanirizaako nnyo omukwano gwaffe wonna wasinza okubanga ate otulaba eno Big Brother Uganda entabiro y'okumanya mukwano gwange wonna wotulabira abali mu mawanga ag'enjawulo abali mu Abu Dhabi, South Africa, Sudan, East Africa wise mwebale nnyo channel zitulaga nti ate mwe mutulaba nnyo abali ebweru naddala abali mu UK, West London mutulaba nnyo naddala abali mu America mutulaba nnyo mwebale nnyo okulaba nga ate mutwekumirako wano ku Big Brother Uganda. Gwe tulaba ababiri omwanje tuzzo okwogerako kyakuttaanya ebyabadde mu concert ya Semana Mansuru byonna tubikuletedde olunaku olwaleero Zambali bye yayogedde Chameleone ne Shiba okwefuga stage azifu muwadde mu launchinga byonna tubireese olwaleero David Utalo okumukuba obucupa n'adduka ku stage byonna tubireese naye nga baabumukubye bannaali King Saha okumuguza omuggo ogw'ebicupuli tetwandiyise Curtain Road yena aguyita omuggo zula osalaganya nnyo naye omuggo tegwabale gwa bicupuli otye yenze sula flexible ne Big Brother Uganda sebo oli otya ndi bulungi mbaniriza mwenna abatulaba abatulengera gye musinze kubanga amutulawo okwetolola ensi yonna abanafa bali mu diaspora mwe mutuwanya amaanyi abali mu Uganda mbagala nnyo kabaka nyina buli lunaku nkalaba leero kasituse ake Uganda ezo video zitwali tukola emabega Uganda batulaba abali ebongereza nyina abantu bange ebongereza kabaka andaze UK mwebale nnyo abali mu America awo nabo kandaze nga ki Hussein ne timu yo e Dubai Hussein kibulamu naye nga inshallah mujja kutereza mbabuzaako nze Big Bro Jamal owena Kaseke of course nze tutanyemu kensonga mpola ebintu nga bitambula nga muganda wange bagambye ekivulu kya King Saha kitwagala okwogerako kyabadde kitambule kyabadde kitya of course byabadde birungi sula naye nze ngenda kubulira n'obubyo bwabibadde birungi Saha bamubyeko sho Biga yamubyeko sho besides Saha kyabadde alina okukola Biga yakikoze ate n'akifunamu nnyo manyi oba okyazizza omuntu omunene nga bw'atyo nti Bobi Wine wali mu concert kubanga Bobi Wine yafukanga sijja kumugerageranya ku Ssaabasajja Kabaka naye amasanyalaze g'ayina oyinza obutagageraganya ku muntu yenna wano mu Uganda Bobi Wine nti Bobi Wine wagenda kumacha najja ku show yo ate n'ogwe n'omulaba ng'omuntu owa bulijjo wakati uliriza goicha usimanyi bwakera kumacha najja yes akukwatako bukwasi nga yekola ku Big Eye nakutekako enkofiira bwati onakwatako bukwati bwati agamasanyalaze bagakubya gabagamala okitegeera so kyovola abantu waliwo ekyakomyewo ku muganda wange Lutalo nti yayimbye oluyimbo lwasoose n'ayimba olwokubiri n'alaba nga abantu batandise okuŋŋola teyayinze kirala yakitegedde n'ayitawo n'agenda kitegeeza ki njagala nsooke nkuddizeeyo ddala omusajja yategese concert Yasini wategese naye King Saha nga Saha ekisooka olina okwetondera abantu ani ayitonda King Saha yakoze eki nti ekifo kye wategekeddemu oba omutegesi owategese tekyabadde kya King Saha kyabadde kya Kabako very good okitegedde tekyabadde kya King Saha kyabadde kya Kabako nti King Saha wadde olina genda mu cricket oval oba notugamba ku Serena King Saha newantadde emitwalo 15 ordinary mitwalo 3 VIP abantu bandize ne wajjula oba music ogwoyina n'abantu bowagira bayina naye yasinike bino mbyagendereza abategesi b'ebivulu ekisooka Yasini weefuze buli mukolo wakitegedde nze ku kivulu kya King Saha natuukawo ssaawa 7 zali mukaaga kitundu emisana ekitutwala mu concert oba mu bivulu webityo ku monitoringa nakulaba mbeera kuba tuvaayo ne tuwa abantu biki ebyabaddeyo ntuukawo ssaawa mukaaga kitundu ku kivulu kati netandika okulaba embeera omuntu yenna ajja ng'agenda kusa abantu abasooka sula okuyingira ekivulu ebiseera ebisinga beba abawagizi ba Saha badayadi abajja ku 5 ku 6 7 8 9 mpaka ssaawa emu ye muwagizi wa King Saha omuwagizi ono ajja ku ssaawa 2 oyo abamudigize oyo kisooka abeera mudigize ekyokubiri aba azze ekivulu ekyo kiriko Kamiri ekivulu kiriko Shiba ekivulu ekyo kiriko Lydia Jasmine kiriko Rema ekivulu ekyo Bobi agenda kujja okitegedde naye nga bano abawagizi bakoze eki bazedda era Saha yakoze record
nti ekintu ekyali awo nasemba kiraba ku kivulu kya Fikfa Maika. Oh yes, abantu okujjula amangu emisana. Abantu okujjula amangu. Naye ate Fikfa Maika bo tebaasiba gate kubanga zaagenze owera ssaawa emu ewasa. Ne baggalawo naye nga layini eyitamu negenda eri ku sentinale. Otegedde. Kati kitegeeza nti ssaawa emu yagenze owera ne bagamba eno abantu olw'okuba abantu bangi tulina we tubanyiga. Kyatuuse n'abasasudde tebo ab'omutu bana aba ordinary ne bavaayo ne twemikisinga okuleka tables entono ennyo ezabaddeyo. Kati Yasinike already yali akirabirawo kubanga King Saa yali agenda kuteeka ekivvulu before ne bakwatamu ne kigaana n'alwala n'ayitamu n'agenda ne bamujjanjaba. Awo naawona abantu nga balina ennyonta. Bw'omutegesi waliwo ebintu ebimu by'olina okusooka otunuulira. Ekisooka sooka otunuulira amaanyi g'omuyimbi. Otunuulire ekifo. Otunuulire abadde ze bakolerawo bayina maanyi ki agasinziira ku ono oba benkanankana batya n'ono. Kubanga Fikfa Maika mulungi nnyo n'ate King Saa asinga. Okitegeera nti Fiki mulungi alina audience y'ebiki n'ate King Saa abadde bamuyinamu nnyo ennyonta nnyo. Abadde nga aludde olw'okinga n'ennyimba. Nti kino kyatulaze n'otulaga King Saa bwe yajjidde ddala kuyimba ku stage. Abantu yabawadde kimala. Omanyi lwaki olunyimba yayimbye ng'ennyimba ayimbe dakiika emu n'ekitundu n'akwata olulayi dakiika emu n'ekitundu lwaki asobole okufunzafunza kuba nnyingi. Kyabadde kikulobera ki Yasinike ne King Saa ne manager. Kubanga manager mutuula nze nzukira bwe nali ntegeka ekivulu kya Bulo. Yalina manager kubanga yalina Samu amanagingani. Samuyiga. Samu Kasa. Amanagingani. Ye manager wa King Saa. Samu Kasa agenda nakoma okwogera ne Samu oyo. Oyani gwe nalabye wali. Omanyi wali gwe byotunuulira. Bakyakola. Nenga Samu Kasa ene bayinza okuba akyamulimu mpolampola nenga nakoma okumanya. Amulimu. Amulimu. Kati kyabadde wa Chameleon. Ani. Samu Kasa aliyo mu Lion Island. Chameleon ina manager. Andi ojumanyi ba management ya Chameleon bajja bayitawo buyise babasima ogwenze bamutima salongo siraje bani bajja bayitamu buyise akona manager bali baba bakiyambi olunaku ojja kuteekayo olunaku nkubulire manager w'omuyimbi yani ayina kukola ki era afaanana atya. Kati nga nkudiza wali emabega sula njagala nkubulire ekivulu kya King Saa kina we kyabeeredde nga ekituufu kiri nti mulaba bakoze blanda. Wawulireho ku sound. Very good. Wawude ku sound. Mbadde n'omwana eyo waggulu ku wamisa kinangamba bamu ku babadde bandoza ba dancers basaha. Nangamba rehearsals bazikola ku Lwakuna. Eza sound. Eza saha. Rehearsals yazikola ku Lwakuna ng'enkya wali. Ng'ekivulu kyanca. Bali bakola ki ebbanga eryo? Ani amanyi. Kyavula sahu yazza okuperforminga nga atamidde. Anansonyiwa okumwogerako nti mutabi kubanga ali musiraamu. No. Naye yayimbye bubi. Okitegera? Saa si yayimbye obubi. Wabula sound ze neewunyala nnyo. Sound okuyisaamu esizaamu ku makya ssaawa 4. Sound. Okitegera? Kati saa omuntu omanyi saha twali kupapaza saa musajja muyimbi kubanga kinatugamba kati King Saa yazibe dibulyani ya Moses Radio. Kati saa ndoza that bragging oko bino bano I know more I know music bichi nemba sikuzeni hustles nze sinza kunenya ku saa kubanga saa yayimbye bubi yabadde sound yabadde mufu tamatchinga nabakuba bivuga buli omwa kuba byayagala bichi okitegeera no sura nze sinza yabadde producing bwa Phenon guys betulina abamanyi mu sound production ne saa yabaletinze down saa waliwo abantu abavudde ani yaletinze ani saa yabaletinze down nze nganze okusinzira bwe nalabye ebintu sound sura yabadde mbinyo nti saa teyandiyimbye bwatyo singa sound yabadde nnungi walabye n'abaana abayimba live betumanyi nga bayimba live babitusi wabalabyeko nga bayimba ndi batuse n'okutuka okulanga ekivulu kyabwe nga sound tevaayo kitegeeza ki sound singa yateredde twandifunye kye twagala waliwo ekintu ekirala ekyannumye ennyo kyabadde kitwala budde ki abategesi naawe saa okugamba abayimbi nti
twagala ono nono be bagenda okuyimba abayimbi bajjudde mu backstage bade banji nga bayitirivu agenda oyimba n'atagenda yimba ne wabaawo okubeera nga omuyimbi kati njagala kugereze King Sir yazze okuyimba naye nga mu kujja okuyimba ngolaba atandise waliwo yatandise okuba nga atuwa sipiidi nnyingi nnyo asobole okufunzafunza obudde ng'alaba mumuyitako so waliwo ekintu ekimu kye tulina okukola nga olaba papa we yakola Mr. Semakola bwe yali ku Serena Hotel nti papa yajja n'atuwa n'atukuba essaawa nnamba ng'atukuba ennyimba ze nga ziggwayo bulungi n'amanadamu n'awummulamu omuntu n'ajja n'ayimba omuyimbi naye bamala ne bamuzza n'atukuba nti olunaku lwali lulwe naye waliwo abayimbi be mwabadde time nga Chameleone be mwabadde time nga Shiba nga tebava ku stage ate eri bannaabwe bali mu kukulajana olaba stage nga stage eri backstage nga wajjudde abayimbi bati bonna buli omu ayagala performinga ne stage artist manager wa stage manager yabadde akola ku bayimbi nti katono yaddayo saamutegedde bulungi nadde nkyanoonyereza ani naye waliwo ensobi gye yakoze olw'okuba muyimbi munene gwe n'omuwa time eyo yonna abuzibu yasaho okufa yabaddeko ba MC b'emikolo gy'embaga ba MC abatali ba bivvulu byaffe okitegeera waliko ba MC obamanyi mwami Abe Mukiibi nze ndwawo okumulaba mu bivvulu by'abayimbi ntera kumulaba ku mikolo n'ezo corporate events Zambali bwasi omukazi actually Abe Mukiibi mulaba ku mikolo gy'ambaga aji Abe Mukiibi nga ndwawo okumulaga ku bivvulu ebyo kumulaba nasooseko okumulaba ng'akikubiriza nga kyabayimbi bano abayimba secular music haji oyo nze ntera kumulaba ku mikolo gyambaga na corporate event Yasini wagwe yayagala akozese simanyi naye ekyo nakyo kibeera kikyamu kiba kikyamu kubanga tebamanyi protocol za bivvulu ebyo waliwo abantu abalina hype yabyo okitegeera balina hype yabyo kale kivulu kya saayo kati oyo omulaba ne bandawusi omulangira ndawusi conductinga bulungi ekyo omulangira ndawusi ono muganda wange Shafiki Kayima balina that hype ne DJ Nimrod abana bali muwe mulimu abantu wolabanga bwaye zaala tutu naye asobola bulungi nnyo ekintu kikuza bulungi naye kati bano ababaddeko abadde ba hostinga ababadde ba MC b'ekivulu Zambali si mubi naye kati actually ne hafize simulabangako ku mukolo gwawo no bonna babadde off okitegeera si babadde balina okubeera ku concert ya King Size sooka tebali nnyo connection with bayimbi okitegeera wabawo that connectivity ejjaawo nti MC asobola okujja ku stage n'agamba kakati bannange ekiddako ye muyimbi wammwe oba nayogerako ennyimba ezi bbiri omuyimbi zaaba yayimba ng'apuliseringa katugeze bananga agenda okudda ku stage kadiweze Kenzo yagenda okudda ku stage bananga agenda okudda ku stage ye muyimbi waffe oli yatuyimbira semyekozo alina nakayimba kapya bakayita balipira boda bikyuki omuntu alina that hype ne kati ologamba nti Haji Abe Mukiibi yajja kujja gambe next on stage Eddie Kenzo ya atambula na protocol atambula na mikolo ngawe gitambula kubanga ye bino ebyabayimbi yabimanyiira yamanyira bintu bya corporate mikolo giri ku Serena giri ku Africana giri ku Sheraton ekyo gye mikolo gyasinga okutegeera emikolo egy'ekitiibwa oba okitegeera si mu bubi neba MC babadde bafu ku concert ya saha tabazzanga tulina abaana abalungi nga batica abo ng'asobola okukwata ekivulu ng'akikutte mu ngalo bwati ng'olaba buli muyimbi ajja anti aba mwanguya kubanga abeera abalimu abamanyi naye kati kisooka n'abazze okuyimba ba MC babadde babatya okitegeera waliwo abantu abatya ba MC kati waliwo omuntu ojjamuga nga Jasmine ajja kwagala afukamire amugambe taata nze nzirawo okitegeera naye kati wabanga Nimrod ali ku stage mwana Nimrod kuba endongo nze nzirawo okitegeera kuba endongo bamukusiriwalaawo nekirala Haji Abe Mukiibi okubeera wano ku stage wano wewate n'okugenda bugenzi kati backstage talina bwagiyinza kugenda n'ababogolera eri naye bano babeera bamukaga kyekyo emyaka gyabwe n'okugendayo obugenzi bamutya tuvulaba ku kivu kati abo abantu bwe batu balina ebivulu basobola okukolako ne bitambula bulungi obulaba Haji yali ku kivulo kya Misa Kisemakula Misa kya 46 kyatambula bulungi walaba nga kyekyo that connectivity ngwana kwekyo audience eya Misa nga yeyo ya Abe Mukiibi yeyo abantu nabo nga bali into otudde oli mu busuuti naye mwana ajja kuba
bavudde nasana ticha jakuba damage agenda atandika okubawo microphone atandika sitegeera bawulire ngugambye ne kakati haji abadde ku waliwo nalabye omukola agufudde corporate nnyo ng'abayimbi akotekabulizaamu kubanga manega bamutabamanyina kubamanya okitegeera batajjana kubayita ku stage nga bangi ninga agamba mpitaani ndekaani babadde bangi lenze twabadde ne MC awo nalabye bwe kiri omuntu atambula n'abantu nga okitegeera kyandibadde kinyuma nnyo kyabadde kyangu ne kati haji abaana bamutya haji ali respected tukikirize tukigane yes ate tamanyirwa bayiro oyo omwami tamanyirwa ye muntu atambula n'omukolo ngawe gutambula ye wabaga nti omukolo ngera gutambuza bwenti there is no way osobola okujja n'omugambi haji nze nzirawo otya era oyina agobera protocol era mabega wa back stage wanaaba yagadde ayiteyo atunulemuko agambe kale next on stage Levikson najja kuyita bamanyi ayite kamino nayite Shiba ninga wabadde King Sahe yabadde ino okubeera nga esitula abaana abato bafiki gaza babadde yeyo okitegeera bana abaana bajjo wiranda bani bali Jasmine bani babadde yeyo wanga balinze ninga nabo kabudde singo omuntu ayinza okukola ki kyokola atazambala ndio yazze era naye nga tabategeera naye omukolo gwagizeegizeemu kaawo bwe yazze ekirala Zambali ayina we yali bayirawo tusoge twogere ku Zambali ekigambo kye yayogedde yakyogeza buvumu yakyogeza out of like ayogeranga munnamawulire ayogeranga omuntu ayingira ebyobufuzi ayogeranga waliwo ekintu kyolabanga mu butuufu oba ekituufu kiri nti pulezidenti wange Kyagulanyi oyo gwolaba ye masannyalaze n'omuntu omwogerako obwogezi bwati n'akwogerako n'amuwa respect n'ayimirira kimala kati kubanga ye Zambali yamaze okugafuna nti Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine yafuuka muntu mulala si oli okulaba ku Bobi Wine twabanga tulwa ntwogera Bobi Wine akusala mu maaso bwati interview n'ekyukirawo Nurani gamba nange tata nkwegayiridde tata gwaliko gwo wangula kaka na mugulu bakubba Bobi okitegera ngoyogera nenga nebiyogera tumanyi gyobijja ngobongo bwaswichinze dda Kazambali tulina nnyo musali ya musango kubanga biyayogere naye musajja watu tabimanyi kubanga yaduse nasooka n'apika n'olubuto bwati yagambye ngomune kukyolubuto waliwo ekigambo ekyasembye ekyadidde ekyasembyeyo kyaba ekiganya okwogera kyali kiganya okwogera ekigambo kyali kiganya okufuluma ate neekanja kutuuka nze nkugambye abantu bonna abalabye ku Kyagulanyi buli omu yakyusiza statement buli muntu nga tebakisuubira nze era Zambali musaasidde era ekyawataba ku barometa manya bamugobye ekisookera talina musango gwe yakoze talina musango gwe yakoze Zambali talina musango gwe yakoze ekitegeera yayogedde ebintu yatuuse waka mukazi we namugamba oyogedde biki oyogedde obitegedde nanga njogedde biki tugambye Kyagulanyi ye president naawe nze mbyogedde era ye yalondebwa kati waliwo ekintu kimu kyetulina okutegeera mu nsi twalonda akalulu okitegeera naye professionals zaffe ebiseera ebisinga abamu bagamba tulina kuzireka ku mirimu gye tukolera naye abamu otuuka ekiseera abantu ne bakulaba bulayi nagamba kati yali president kubanga bamawulire omuntu obeera owamawulire olina kubeera neutral oweereza wa NUP owa FDC owa DP owa JM owa UPC owa biki okitegeera sebo kati Zambali omulaba kyeyayogedde ekyo kiraba kigenda kumuleetera obuzibu ate kigenda muleetera obuwangu buzibu ki kati tusookere ku saidi y'ebizibu kizibu ki kesho nikwakoleranga yo teri affiliated ku byabufuzi singa kuliko programs z'ebyobufuzi anti teri ku muntu avaayo n'agamba nti nze mpagira kino oba omenye mateeka kuliko programu nga barometer linga nkunnyonnyole bulungi nti mu Uganda wano ovaayo n'ogamba nti nze bannange ng'oli w'amawulire nova n'ogamba nze mpagira Kyagulanyi ng'oli w'amawulire wadde okyogeredde mu katale wadde okyogeredde wa ku TV biba bikyuse kati luba lugendo olulala jjukira Zambali abadde ne show wayina show one of the biggest political show on the land mu Uganda wano kati ngacheza abantu ba NRM abantu ba DP abantu baki era abantu bujjo bamwesibako nnyo abantu bujjo baagala okumukuba endobo Zambali wa DP wa FDC wa NRM wa UPC waki nga ffenna tetumanyi kubanga abadde neutral lero yakyogedde era nga abantu ba NRM bamutya
olwekyo nti Zambali wagabasoyeze ekibuzo nti naye sente ze Honorable Kasolo sente z'emyoga ziriwa olina kukiddamu nga teweetiiratira kubanga Zambali munnamawulire ali Newton kakati yasaze yalonzewo side ndi kati yakyogedde oba yakyogedde out of excitement oba yabadde abadde oba yabadde Zambali Bobi Wine amumanyi era badde n'amanyi gagamanyi bigenda kukyukamu bitya tebijja kyuka ntujja kutuuka obuuze mmemba bajja mugoba bayinza obutamugoba naye balina ebintu bagenda okumuteekako nga byamaanyi ekisookera ddala kubanga TV ezo ziraba ebiseera ebisinga ne UCC kugamba nti bannange buli muntu alina eddembe okuwagira kyayagala naye woobeera ku mpewo tolaga ate ebiseera ebisinga nti TV ng'ezo ziraba wezisayininga abantu ng'abo obeera representinga TV oba oliwa era abantu bebakusanga ng'obbye empuuta tebajja kwogerako nti bana Zambali yabbye empuuta bagamba NBS bananga omukozi wa NBS wamulabye Zambali yabbye empuuta kati kyakyuse Zambali bane wamulabye yakoze Zambali yagambye yewe NUP bannaye olabye ndowooza kitegeeza nti Zambali takkiriza nti akalulu ketwakola mu February takkiriza nti Museveni yakawangula wakati omunnamawulire ng'oyo omugundiivu wabeera mu stage bwetyo n'agamba ti nze pulezidenti wange ye Kyagulanyi kitegeeza newaka ate nja kutuuka kitegeeza ba NRM tabatidde oba si ekyo kati Zambali olabika yeronki nze ayagala genda mu byabufuzi kubanga bano abantu bujjo baakyusa no Zambali oba oyagala oba toyagala agenda mu byabufuzi bamuprovokinga batya abantu agenda n'akyaza pano ng'eriko abantu 8 abantu abo nga buli omu bavudde mu bibiina ebyenjawulo kati gezi Zambali yafuna $2 million omusaala n'abantu bababira akyazizaawo baba muwa sente bafuna omutwalo omulambo ogwa $1 okitegeera kati olumu naye atendewalirwa ng'omuntu omugani naawe vamu ebyekisiro $2 million zikumala jangu byofuzi kati kazi Bashir omanyi afuna omutwalo omulambo ogwa $1 eno program gyokolamu kazi Bashir yali agikola okitegeera abantu batandika okusendasenda naye ng'olumu bakusendasenda in a good way abamu bakusendasenda nga baagala okutomeza okitegeera naye okujja kwa Zambali okwesimbawo well and good asobola okwesimbawo omanyi kati wategedde ki kyenategedde Zambali agenda kwesimbawo naye Zambali ye kyayagala ayagala kifo kisava bwaka parliament kitya kati abamu bamugamba waliwo abamubalira nomuga Zambali wojja eruwe babitayo nakaseke ojja kuba akalulu kati ng'anoonya engeri gyayinza okujja nga tannagifuna kati waliwo omulala yamubalira amugamba oba lodimeeyo bw'obulaba Zambali osobola Kampala obijjawa ani nze okuba yamugamba osobola okubeera lodimeeyo otya ne bamubalira bulungi nnyo ekintu kye bulina omuga kati olaba mu NUP tebalina muntu gwe basobola kusimbawo ku bwa lodimeeya ate Lukwago FDC enafuye naawe okiraba okozesa chance eno n'okwata Kyagulanyi ensingo n'omweripako bw'oti n'ogamba nze ndi ku side wange go president wange nova ne Bwebakugobye n'ogenda ku makya n'ogamba Zambali obulamu obusobola okukyukira awo Kyagulanyi yagamba bugambi Zambali ye waffe mwana waffe nze gwe ndeese 2026 ku bwa road mayor kwekyo sula nze nakyogerako bwe nti so mu mbeera yonna Zambali wakera ku makya TV n'emugoba TV ebeera ku 0 ikisookera ddala Zambali aba wangudde Zambali ata abeera wangudde era ensobi gye bagenda osemba y'okukola yokera ku makya okugoba Zambali ate mistake ebiru kirungi kye bagenda okusemba y'okukola kulekawo Zambali okitegeera kati wonna gwe kyoyina omumanya wonna Zambali yakubye 3-0 okitegeera NBS ebeera ku climax waggulu etya abantu bajja gamba eyo TV banayo tugiwe ekitiibwa teri mu byabufuzi olaba omuntu newabeera wabweru n'agamba nti nze mpagira Kyagulanyi tebamugoba gwe kyoyina omumanya wonna Zambali bye yakoze naye kati webakera ku makya bagoba Zambali ajja gamba mungobye anti yamanya amanyi g'abantu gye gali yowedde abawanise ne wanagenda bugenzi nakola press conference gamba nendoozi olaba nze president wagwe nalangiridde Kyagulanyi kati angobeza ku mulimu ekyo kyokka statement n'agikola bw'ati neyingira nti agikoze basobola okumulabirira obulamu bwe bwonna ate kati Joel Ssenyonyi olole kati mubaka wa parliament naye nga yali munnamawulire kitegeeza kati mu mbeera eyo tumusabire si yakusaba Zambali ijja wanise buwanise ati byonna bikoze n'amala n'awanika okitegeera so nze njagala nkubulire njagala nkoyo kana akantu katini nnyo twale ku kivulu kya King Sir naye ani gundi akakantu kajjeeko ako yani ono Big Guy yalidde show
Big Eye yakubye show. Big Eye yalidde show. Abantu babiri abalidde show Big Eye ne Zambali. Era basinze na nyini ki? Basize na nyini concert. Na nyini concert. Lwaki? Zambali omuzira joka ekintu kyokka kye yayogedde kyatutte seconds 5 ku 7. Ekyo kyokka kyamuletedde ensi yonna okumutegeera. Ab'Ebulaaya abaliko online ababaddewo. Big Eye ekintu kyokka kye yakoze nti yampa amasannyalaze Big Eye n'asituza abantu ekikonde baati. Kyekugambira nti Kyagulanyi mulabe edduka. Nze abantu nabagamba nti Kyagulanyi akuyitako mu maaso awo. N'ebyo obadde okola n'obivaako. Kakati awo nno we ŋŋambira bano abayimbi abalala. Waliwo abayimbi nga mukwano gwange King Michael, waliwo abayimbi ng'olaba beetaaga. Ekyofu nga bagamba mu tebeetaaga chance ya Kyagulanyi naye nga bagyetaaga. Era nga bwe baba bagezezzaako n'amaya asala oluta n'agamba nti kati nze ngenze mu Nuupu. Amazima gennyini ebintu bikyuka. Ebintu bikyuka. Kati abatuka King Michael ne wajja mwene yo. Aneda ssebo. Kyagulanyi bw'aba akwembulesinze bw'abanga ataddeyo omukono n'agamba nti nno gwe ngutadde ng'olaba Big Eye yamuleka kuteeki enkofiira ati kiraga nti nakyuse musajja kati wankyukakyuka Big Eye buli walaga wonna mizira. Ali nawulira Big Eye agenda kwesimbawo eggomba. Ronald Mayinja. Gye bali wadde Mayinja. Mpenja gombe eyo. Tebayinamu. Bitabasobola ayinza okuba alina ya senior 6 Big Eye oyo. Kisoboka. Oyo abaana ndezo gy'abala omuzannyo gwabwe. Kisobokera ddala bulungi nnyo. N'abeera ng'akitambudde bulungi. So ekivu kya King Sula nze omutegesi yeddiza ebintu byonna nze okusinza ku kye nalaba. Ku parking nga yagendayo olaba nabadde ku gate wali wennyini batuuse ekiseera ate sebo abavudde mu ttiimu ya King Sir management biki byaba abantu ate nga nabo alina kujja n'abalaba nti oyo mumuleka ayingire oba nedda. Ngani abalaba saha? Yasini. Kitegeera emirimu yeewadde mingi. Ndi mu mirimu emingi awo. Omuyimbi oleda omuyimbi wadde omuyina nga muyimbi ate n'ekirala nti mu kubanga muyimbi obedde mukimanyi nti Kyagulanyi. Bobi Wine bw'abanga aimbulesinze concert ng'eyo nti agenda kujja n'amala nati ajje. Ekituufu kiri nti King Sir yakitegeerawo nti Kyagulanyi ajja kukola ki? Ajja kubeerawo. Awo nyirinyiri ng'omuyimbi nga nze bwe ŋŋambira ssebo tugende mu cricket over oba kitya. Cricket over yali ekikola bulungi nnyo abantu bandibadde bayingira ne baggwa era King Sir wandikoze ekintu ekyo kubanga nze nasemba ekintu kye nabiwa King Sir nakiraba ndowooza ku Freedom City. Ku concert yange? One ya Alien Skin. Okay. Olaba abantu abajja Freedom City ne bagoba abantu ne bamenya ne bayingira. Abantu abafiise ebweru okuyingira babadde benkana abali munda. Nkubuulira Sula nti wenkulagira nti King Sir yabadde asobola okuba cricket over ne yenkanankana ne ya Winnie Nwaji. Wanga Winnie yekkiririzaamu naye saa ne yandikoze ekintu Shiba kye yakola emirundi ebiri exactly n'akuba olwokutaano n'akuba olw'omukaaga badde bajja kujjula ne bajjula ennaku ezo wandibadde wajjula bulungi nnyo okitegeera. So ebintu ebimu tulina kubala twetegerezenga nnyo nti Bobi Wine bwe yabadde ajja ku kivulu oba bwe mwali mukola programu yonna president wange n'akugamba nti ngenda kubeerawo kyali kikumala ne mutuula ne musettinga omuzannyo noga nti kati abantu bano yagalagaana mulimu abajja kyebula bali beekugambye batandika okuyingira ku ssaawa emu. Abo bajja nga bazze pulezidenti, abo bajja nga bazze Shiba, nga bajja nga bazze Kamiiri, nga bazze nti kati nze ŋŋenze naye nze ekintu te B2C okitegeera abazze kujja yakalabika. Yes. Era kati mu abayimbi kitegeeza ki? Ne Wafiki naye yajja. Abayimbi kitegeeza ki? Kitegeeza nti Kyagulanyi singa muli bagezi nnyo obanga mu butuufu buli omwanya asobola okutegeera ebimbeera eno mwandibadde mukeera ku makya mwenna wallahi nga tewali atawagira Kyagulanyi. Okay. Nti Kyagulanyi okuba tekyagenda ku stage gwe waba kwembulesinze nti kati concert y'ogikozi n'agamba n'ateekayo butesi ka drop ekyo kyokka abantu baba bamanya bumanya nti kubanga King Sir bw'otunuulira gye nvuddeyo King Sir musajja wa Bobi Wine. So kyekyo Utale kyamutuuseko wakirabye?
bamukubye buchupa ere kutalo rujja muleta ulana naye lutalo naye bamukubye buchupa bamukubye wayina walabye ina video nga abantu anso mukubo buchupa nagamba yasi yalaye bulabye embera ngeti etandise okuchuka era bote wete ne bigai watu byatandika newe twali kusho yaliani yalia cricket yali sura walo kinyagala okubulira baleke batandika okuba bebe kulu walo kinyagala okubulira njagala nkubulire Kyagulanyi alina amaanyi olaba lutalo yamwogerako bwoge yayogera kintu yayogera ku Kyagulanyi wabula ekintu ekyekuusa ku Bobi Wine nti nze siri mu byabufuzi Bobi Wine n'abakulu ne baddamu statement nti bwe batofaayo ku byabufuzi bya ggwanga byo oli musiru gwe awo okawoka abantu okimanyi nti baapiikinga nga bo nti ono lutalo ono abantu ne batandika naye lutalo akyalina obudde Lutala akyasobola okwetereza bulungi nnyo ezo statement zimenyekangawo lutalo nze muyimbi wange ate muntu wange munaluwero munaffe lutala akyasobola okwetereza mpaka wa Bobi Wine n'atuuka bwagenda mugenzi ava mu bino byeyigundi musimanyi ate nze nyimbira ono musimanyi biki genda abantu we bali abantu genda ku side y'abantu kubanga Bobi Wine ye side y'abantu gye tubeerako always kale tumaliza tuwumbye webale nnyo webali ddala tulaba subscribinga bane tubebaza nnyo abantu batulaba kati nako zino mwebale nnyo mwebali ddala tufulaba ensonga tubeera nga twanalizing ensonga ez'enjawulo byonna bikwata ku industry omanyi gwe ojja mu kivulo otula butuuzi naffe twetooloola natutudde tumanya nti kyeki yegwe okimanyi namwandu oliizi kati mbadde nnyina gyendi eyo ne bambuulira gwe abantu baloga enkuba gwe okimanyi enkuba ya Kamirimbo bagisindika busindisi asula stage yatonyera dakiika 3 nga nyinyi neswale mukoka naye waliwo omuyaya nyumiriza loni omuyaya nyumiriza nagamba mbu abasajja abagema enkuba baba bagikutte we bati mbwetuuka nagamba eno nyinyi nnyo emmenya bannange mbu enkuba bagisindika enkofira Abitex ayambala yaki siriwalira nagikwata bwati nagiteka najambala enkuba mbu bagisindika nagisindika naga ive makindi era ojaba agijjeko bwati Abitex olumulaba nga ajjeko enkofira yinza okutonyera omwaka mulamba wano Uganda pozi nga tayagadde awo aba akutte enkuba njakuba n'omuyimbi omulala wa bandi atajjako nkofira y'abasiraamu kali gijjako bwati ntegedde kali sulako omukulembeze akumata kumira mpeera nze Big Bro Jamalo wena kaseke nesula flexible of course subscribinga like agenda mu comment section banaffe aba central akutumide nja kutwalayo aleta msajja wange bana ampe ku sente ndi mwapo ate kati kugamba tugende na mugongo tu atwe ku sente sonde Victory ali sonde Victory School of Beauty anaye jali maye yonkede bayita munti kwenti akumata kumira mpeera saba sajja kabaka wa Buganda wangala